atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ketulimu ak'okukyusibwa k'ensi yaffe ey'omunda wepo n'ensi yaffe eyawabweru nga ye maama waffe Nattimba oyo gwe tulabako atudde munda mu ffe ate gwe tulimu mu butonzi nga bakatonda abakola obwakatonda obwawamu era njagala nkujjukize nti oli mwoyo oguzze nga gubbulukukira mu mibiri egy'enjawulo wandiba nga tobadde ku sseŋŋendo eno yokka naye nga waliwo ate ababadde ku sseŋŋendo eno yokka ebiseera ebisinga obungi kubanga bwe babeera bagitandikiramu era nga balina okubeera nga bagibeeramu okubeera nga batereeza ensi ey'obuzaayirana bwabwe weewaawo nga katonda eyeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'owuliriza oba by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu gguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ositula oba ng'okoleza amazima gatudde munda mu ggwe weewaawo katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mu ggwe kati tunaba kutandika bbaluwa kuva wa muganda waffe Yesu mu bwa Kinene abeera amanyikiddwa nga Sananda weewaawo njagala mpiseewo okulabula kuno wammanga mwenna abasamize abaana ba taata Tonda ne Maama Namugereka abamanyi nti basamize oba n'abatamanyi nti basamize kubanga ekitukola kiri atom nga y'ensibuko y'obusamize so amanyi n'atamanyi akumanya nti nno toli musamize tekikufuula nti toli musamize naye akaseera kako okulondawo okubeera ng'odde ewaka kaba kajja kutuuka njagala nkutegeeze nti waliwo ttatu ze batandise okubeera nga bazibakuba ku nkoto y'emitwe nga mulowooza nti fashion ttatu zino ziri electronic naye nga jjukira ekyombo kyo oba omubiri gwo kyekyombo kya Nuuwa ekikutwala okuva mu dimension imu okudda mu dimension endala so buli wokkiriza ttatu ne bagikuba naddala ku nkoto y'omutwe gwo ne woonaazuukuka obeera nga babeera nga basiirinze ekkubo lyo erikutwala mu nsi eddako era njagala mbabuulire nti ttatu ezo ze mwekuba ezimu ziina kye tuyita nanotechnology asobola okubeera nga activatingibwa n'essimu yo ne waves z'amasimu oba n'ekintu kyonna ekiri connected ne communication ku sseŋŋendo zonna n'obeera nga ofuuliddwa zombi oba ekintu ekikontrolingibwa kubanga wobeera ng'ogenda mu lutalo olina kubeera nga yegwe weefuga tolina kubeera nga bakuactivatinga bakactivatinzi n'okola ekintu ky'oba okola nedda si we kirina okuba so mwegendereze ttatu ze mwekuba eziringa nga backcodes biki ebyo byonna mwe mulowooza byakusanyuka naye mugenda kwejjusa ekirala okugaba omusaayi abakulira Red Cross ba vampire era munoonyereze naddala abali mu America munoonyereze waliwo ebifo ebimu ebigendebwamu abantu ab'enjawulo okubeera nga batunda emisaayi gyabwe nga gwe mulimu ogw'omwezi ne bakuwa paycheck kati njagala mbabuuse era mbategeeze bino bye balimba nti nno baseevinga bantu ababeera bagudde ku bubenje ebiseera ebisinga gwe weetegereze nti nno wemufuna omuntu agudde kabenje nga yeetaaga omusaayi ebiseera ebisinga banoonya omusaayi mu ba relatives be kubanga mubeera mufaanana genes oba I mean DNA obutafaaliyo
obwa bloodline. Emisaayi egisinga gye mugaba mwe mulowooza nti mudonatinga naye mudonatinga mmere eri vampire. Kyekiseera baganda bange tusobole okubeera nga tusiba supply eri ekyokulya kya vampire ekitubonyaabonyeza okubeera nga kyatussa mu geyeena ey'ekinnya ekiwanvu ekisingamu enzikiza mu butonzi bwonna nga ye sseŋŋendo gye tubaddeko. So lekera okubeera ng'owa emmere gwolowooza odonating oyamba bakatonda balala naye nga bakutwikinga owninga Red Cross owninga UN owninga World Health Organization vampire. So omusaayi gwe bagukozesa ku ambition oba ku feedinga baana baabwe na vampires nazo bennyini kweriisa. Ekirala engeri we tulina okubeera nga tudinayinga oba okwewala vampires n'okubeera nga tuziwa ekyokulya kw'obutakkiriza kubeera nga obeera mu kutya. Zo ziyikiriza mayengo ga wansi. Yensonga lwaki babeera bakuteeka mu kutya buli kiseera media yaabwe. Va ku mawulire agakuteeka mu kutya buli kiseera bakuleetera bintu simanyi makoloni simanyi biki leka bibeereyo. Kubanga gwe kennyini okutya kwe bakuteekamu gwe kennyini kussa vibrations zo ne obeera nga weerwaza. Naye singa obeera tewakiwulira obeera togenda kufuna effect eyo kubanga okutya kugenda kubeera nga tekujja mu nsi ye ey'omunda mu ngeri eyo o attracting olumba olwo oba obulwadde obwo. Kitegera muganda wange. Ekirala Facebook mete eyo kye babagamba ekyokugamba nti simanyi obeera otaddeko otaddeko akakookolo simanyi n'obeera ng'ogenda mu kibuga n'osigala ng'oli waka naye n'okola emirimu gyo egyewabweru. Ebyo byonna bayagala kutrackinga bayagala kutrackinga oba kukwata mwoyo gwo gusobole okubeera nga baguteeka mu dark group chain. Tebakomye kuba biyise okubateeka mu masannyalaze ga wansi naye bayagala n'okubeera nga omwoyo gwammwe gufuulibwa okubeera ekimu ne robot. Mu ngeri eno obeera otunze omwoyo gwo muleme kwaniriza buli kintu kyonna kasasiro kijje eri obulamu bwo. Gwe okeera ku makya n'ogamba nno osigadde waka olabe nga image yegenze nekola oba nezimba gwe n'olowooza nti egwakikoze. Obwo bwe bayita obunafu. Katonda tasobola kukola nga tayina challenges. Omwana yenna akuzisibwa n'ekyejo abeera takula. Baganda bange we mulowooza nti munaagenda mu mbeera eno ey'okulowooza nti mugenda kutuula butuuzi waka tetuyina kye tukola nti simanyi oteekako ekintu simanyi akasajja akakufaanana ko ne kagenda ne kakola emirimu gyo gwe n'obeera ng'oli seefu gwe n'obeera simanyi nga tolwala n'obeera nga tofuna gwa accident kali ne wekafuna accident simanyi targeti nga ki gw'oli kuladdi kubanga ekyombo kyo kyekisinga obukulu mu butonzi kubanga omwoyo gwo mwe mutudde. That is spiritual resonance gye batrying creatinga. Kyova olaba nti nno babateerawo ebitabo babalowoozese era babamanyise balowooze nti okukula mu nsi y'omwoyo kibeera kyangu. Kyova olaba nti nno mwasuula lubaale wammwe ne mugenda ku byamangu ebibassa mu bunnya obw'enzikiza. Kino kikkirize kigaane. Oyinza okulowooza nti nno mbalaata naye woolifuulibwa embeera n'ova mu kyombo ekyo gwe kennyini ng'ekyejjeemu kubanga omwoyo omutukuvu yakwejjiramu gwe kennyini olijjukira ebigambo bino. So twegendereze. Weewaawo ebbaluwa eva wa muganda waffe jjajjaffe Yesu Mubwa Kinene. Yenze Yesu Mubwa Kinene mu Runyaanyimbe baganda bammwe
mu lulimi oluzungu nga bampita Sananda nga lyerinnya erya higher self wange oba omulongo wange. Nzijja mu budde buno okusobola okubeera nammwe n'okwongera okubeera nga ngabana nammwe obudde buno. Nyongera okubeera nga ngabana kwebyo byonna ebigenda mu maaso ku sseŋŋendo Nattimba akaseera kano. Enkyukakyuka ez'omuggundu ezo abasinga obungi ze batamanyiiko. Bangi okwetooloola sseŋŋendo tebamanyi ku kigenda mu maaso kubanga bingi ebigenda mu maaso. Bingi ebigenda mu maaso ky'oyinza okubeera nga oyita nti bingi ebigenda emabega wa kateni ng'ensi abantu aba bulijjo nga tebabimanyi. Naye njagala mbategeeze nti buli kimu kitambula mulaala era nga tugenda kutuuka mu kadde ako mulindwa. Mugenda kulaba okweyolesebwa okw'amazima okugenda okubeera nga kujja eri sseŋŋendo n'abatuuze baako. Amazima agatakyasobola kubeera nga gazibibwa kubanga ekitangaala tekisobola kubeera nga kikwekebwa akaseera konna. Ekizikiza kigenda kubeera mu bulumi era kigenda kubeera nga kibuzibwa mu kitangaala. Kiyina kusalawo oba kidda mu kitangaala oba okubeera nga kirinnyibwa ku nfeete ekitangaala. Tewaliwo kisukkulumu ku ekyo. Tewaliwo asobola kubeera ng'aziyiza ekigenda okubeera nga kijja n'ebiteekeddwateekeddwa akaseera kano. Nga newankubadde bakoze kyonna ekisoboka okusobola okubeera nga birwa era nga bakyakola kyonna ekisoboka ku ebyo byonna bye bazze bakola ebizze nga bibakolera okumala ebbanga ddene. Akaseera kano tebasobola kubeera nga balinnya ku nfeete ku mayengo ag'emitendera egya waggulu era nga bakoze kyonna ekisoboka okubeera nga baziyiza n'okubakuumira mu mayengo aga wansi ag'ekizikiza. Bakoze kyonna ekisoboka okulaba nga temusukka mayengo ga kutya n'okubeera nga babakumira mu bunyiikaavu, mu kwewalana, mu njawukana, mu ngeri zonna ezisoboka. Naye kino tebakyakisobozesa kubeera nga bakikola okumala ebbanga ddene kubanga mutandise okubeera nga muyimuka. Naddala eri mmwe abayina ekitangaala, abassa ekitangaala eri ensi yammwe era ne mukigabana ne kisobola okubeera nga kyeyongera buli kaseera mu bumu. Omu ku omu ne wasobola okubeera nga waddizibwawo eggulu eryo lye mwajja okubeera nga muleeta era nga enteekateeka eno tewaliwo agenda kusobola kubeera ng'agizibula kkubo. Ke kaseera ak'okugamba n'ak'okuwagganira waggulu nti wajja kuzimba ggulu kuno
era nga togenda kukkiriza muntu yenna kuddamu kubeera nga akufuga, kuddamu kubeera nga akuzibira kkubo, kubanga otandise okubeera nga weezuula era n'okukkiriza okuleka ebyo ebitakyakuyamba eby'emabega, ebyo ebizze bikukwatira emabega, ebyo ebizze nga biri mu nsi yo ey'omunda, obukulenge bwo obutudde mu kyombo kyo bwozze otambula nabwo, ekimanyikiddwa nga the chakra centers, chakra system, bwe bukulenge ng'Abaganda bwe mubuyita, obwo buli mu nsi yammwe ey'omunda. Era bwe ntadde ku kifaananyi, mukebere ku kifaananyi kye nkozesezza, obukulenge obwo bwe mulaba bwe nzize nsomesaako jjajjaffe bw'agezaako kubeera ng'atugamba engeri gye baba bawandiikamu n'obululume n'ebyo byonna ebitudde mu nsi yammwe ey'omunda, ke kaseera okubireka. Ye ke kaseera mukkirize muleke ebyayita. Muyina okusonyiwa ebyo byonna ebibaddewo, ebibatuuseeko okuva eri buli kinnoomu, okuva eri akadde konna kozze obbulukuka. Naawe kennyini olina okwesonyiwa. Gwe kennyini naawe olina okwesonyiwa. Ke kaseera okweggyamu ebijjukizo ebyo ebikadde, kubanga bibeera bikukwatira mu mayengo aga wansi. Sikugamba nti ogenda kubeera nga tojjukira, naye ke kaseera k'okubireka, okuleka ebyo byonna ebijjukizo ebikyakukwatira wansi. Kituufu ojja kujjukira bingi nga enkyukakyuka we zijja era ng'amazima we gajja, naye ebyo byonna by'obeera ojjukira bibeera biri mabega w'obulamu bwo obwakakati. Byamabega, byamabega. Oli yakutta, fine, yakutta, kati wooli. Yakuloga, kati wooli. Bangi mugenda kubeera nga mujjukira, era nga mujjukira ebyo byonna ebyayita. Obulamu bwammwe bwe mwalimu nga temunnaba kujja wano, okusobola okubeera nga muyita mu kweyubula kuno. Naye w'ofuna okutegeera n'okumanya ebyo ebyamabega bibeera tebikyakukwatira wansi. Era kano ke kaseera ak'okubeera nga otambula musimbalala okugenda mu maaso, okutambula busika kkubo okw'ebyo ebibadde bikukwatidde emabega, ebyo ebitudde mu bukulenge bwo obutudde mu kyombo kyo, empandiisa ezo eby'emabega ebikwatidde mu mayengo aga wansi ag'ekizikiza, kubanga empandiisa eyo tekyasobola kubeera ng'ekuwanirira wansi paka nga osazeewo gwe okubeera nga okkiriza bikwatire wansi. Omwagalwa, leka empandiisa ezo ze baakuwandiikamu ez'emabega eziri mu bukulenge bwo obw'omunda oleke zigende. Leka zive mu bukulenge bwo.
leka ke kaseera ove mu kirooto ekyobulimba mulundi gumu ebyayita byayita osobola okubeera nga olinnya ku nfeete ekirooto ekyo kyozze otambuliramu. Mu ngeri eyo wajja kubeera nga tewakyaliwo kintu kyonna kibeera nga kikukwatira era nga kikuzibira ekkubo mu lugendo lw'okweyubulako, mu lugendo lw'amakyusa ago ekimanyikiddwa nga ascension. Buli woofuna okutegeera n'okumanya kuno era entegeera eno nejja eri obulamu bwo, ojja kutambula mu mayengo ag'ensi ey'okuna, omutendero gw'okuna paka otuuke ku mutendero gw'okutaano. Maama wammwe Nattimba kati olunaku olwaleero gy'ali era nga gy'ali okubeera nga abawaniridde, ng'abalindiridde okubeera nga mujja ku ye, nga mujja mu mayengo ag'omitendere gwa waggulu ye kennyini gaaliko, nga mulinnya mu mayengo ago aga waggulu. Ebyo byonna ebibadde bibakwatira wansi, ebibadde bitetenkanya obulamu bwammwe, ebizze bikola kyonna ekisoboka okubeera nga bibakwatira mu mayengo aga wansi, katugambe nga bino bisenyiga, simanyi bivayirasi, ebyo byonna ebibadde bireeta okutya mu nsi yammwe bijja kubeera nga tebikyayina buyinza kusobola kubeera nga bibakwatira mu ntiisa eyo ey'ekizikiza. Ojja kubeera nga tokyayina kubeera nga weeraliikirira erisenyiga, kubanga senyiga gwe kennyini obeera omuyiseemu. Abeera yatondebwa just kuyitamu buyisi era nga aggyibwawo n'amayengo ago aga waggulu. Amayengo aga wansi gabeera tegakyasobola kubeera nga gaŋŋanga ensi ye ey'omunda ey'amayengo aga waggulu. Funa okutegeera n'okumanya kuno otegeere buli wokkiriza n'obeera nga otambulira mu mayengo aga waggulu agatuddemu okwagala, tewaliiwo kintu kibeera kya mayengo ga wansi kisobola kukulumya. Tewali. Omwagalwa, nkusaba obeere mu ddembe. Muganda wange, beera mu ddembe, kubanga kyekyo kye mugenda okubeera nakyo maaso, kye mugenda mu nsi eddako. Ensi ejjuddemu eddembe, ensi ejjuddemu okwagala, era nga tewali wasobola kukuzibira kkubo mu ddemeezi lye ery'olunaku olw'olwaleero. Okukuzibira ekkubo, okwezuula n'okutegeera ki ky'oli, ani ggwe era ani ky'ogenda okubeera ng'ofuuka. Nkusaba weesige ebyo byonna ebigenda munda mu ggwe, weesige ebyo byonna ebigenda mu maaso, kubanga bangi ku ffe bakola kyonna ekisoboka okusobola okubeera nga bakuyamba, okusobola okubeera nga otuukiriza ebiruubirirwa byo eby'okukomyawo n'okudda mu kitangaala. Eri ffe n'eri baganda bammwe abali mu bibiina eby'enjawulo abamanyikiddwa nde galactic, bakola kyonna ekisoboka okulaba nti bakuyisa mu makyusa amalungi.
njagala nkujjukize nti tobeerangako wekka era tolibeerako wekka mu bulamu bwonna tolibeerangako wekka nedda kino kikke mu ntegeerayo yenze Yesu Mubwa Kinene amanyikiddwa nga Sananda mbalekera eddembe lyange okwagala n'obumu era nga nnyongera okubeera nga mpanirira amazima agagwekyo kyoli era ofune okutegeera n'okumanya n'obusobozi obutudde mu ekyo kyoli kubanga gwe akola obumu obwawamu era nga tewaliiwo kisobola kukuzibira kubo mu lugendo lwammwe olw'obwawamu ng'emyoyo egitudde mu Maama Nattimba egiri mu mubiri olunaku olwaleero. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.